Hello. Tubaniza ku mikutu bwaffe nalubalira divine. Nze nawe Nkawula na mirembe. Nze atuuse okutuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Ndi ne munnange Nalongo Nalubale. Hello. Oyo naye omusomesa waffe. Tuli kiwa mirembe ebugaba ssese. Gye tusinzidde okubatuusaako empeeza zaffe zino ez'enjawulo. Tubatumiddeko bannaffe abapya. Tubaniza ku mukutu gwaffe guno. Kakasa nti you subscribe, ekigalo kikooneko ekyo ky'olaba ekitunudde waggulu. Share this video. Ate n'akadde okakooneko. Olwo nno ojja kuba nga ofuna notifications. Buli ke tuteekayo ojja kuba nga omanya. Mu nsonga ng'eyo mbebaza mwenna abatulekerayo comments zammwe nammwe abatubuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Nalongo buuza ku bantu bo. Mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo. Njebale gyonna gye mutuusaako engalo. Neebaza omutonzi okubakuuma. Ne bajajja okubagabirira. Beebale nnyo, beebalire ddala. Bannange ensonga bajajjaffe mutaasa, ensonga eyengedde. Ensonga eyengedde era si gwe gw'okusatu guno? Yaa ogwokusatu guno. Tumulindiridde. Ennaku tuzibala bubaze. Kale twesunze. Kubanga ndowooza era gemavunuka agasooka ge tugenda okulabako n'amaaso gaffe. Ago ge tuli banyumiza ate abazzukulu. N'abaana n'abajjwa bonna nti bannange kiri kyali kijjubye. Sajja yajja. Naye yajja in style. Okay? Kale mwenna abandyagadde okwetaba ku mukolo ogwo. Ensonga zino nno lwakuzoogera ng'abasaaga naye mbakakasa nti zibakwatako. Nabagamba nze temwensuubira okukola ebintu bino wammanga. Okubatiisatiisa, okubaleetera okuwulira ng'ensi egenda okusaanawo, okukola ki? Okubateekamu okutya. Nedda, ebyo sigenda bikola. Naye nze mmanyi nti abantu benjogera nabo bantu bakulu bategeera bulungi. They have sound mind era bafaayo eri ebyo ebikwata ku bujjajjaabwe. Owulidde? Ono omusajja gwenjogerako mwenna abakwatako talina gwatakwatako. Era at any one moment bw'oba ali ogambyeko nti mukama wange ntaasa, just know ani gwe wali oyogerako. Bajajjaffe mutaasa. Eryo eddoboozi alifunirawo era amangu ago atuukirawo n'ajja n'akutaasa. So tugamba nti here he is akomawo from where me and you. Kakati ffe what we know is the destination. Ajja wano gy'ava we don't know. Kakati ffe omulimu gwaffe kumwaniriza wakati mu ssanyu era enteekateeka weeziri. Abavubuka baazikoze bulungi, abaami n'abakyala ensonga bazirimu nnyo, Bassaalongo ne Bannaalongo bateeseteese. Kati ffe abala ki kye twetaaga? Twetaaga okuwaayo akatono ke tusobola, then n'okubeerawo ku mukolo. Z'ensonga enkulu. Omanyi abo abasajja abakulu nga banaatambula tebatambula bokka, batambula bangi bangi era tusuubira nti Seesa ajja kuwuuma. Wow. Excuse me. Kale Nalongo tugenda kwogera ku olunaku olwaleero nali agadde tutunuulira ensonga eno. Enyawu. Gye tuzze nga tuyitirayitira eyo, tugenze ne tutunamu ne tulaba nga wakati nga tutudde mu nzikiriza ezaffe ez'enjawulo. Abafumbo. Njagala ensonga eno oginnyonnyole bulungi abantu. Ensonga eno ey'okubanga tulina enzikiriza ez'enjawulo mu maka etuleseewa. Kabi ki akavudde mu nsonga zino okubanga nze naawe tuli bafumbo ate nga wandibanga gwe oli mu bino ebintu bya bajjajja. Nze nga ate nalokoka, nze omu ku baalayira nti ebintu ng'ebyo are not my type of things to do. Kati ne neekanga nga sincerely sibikiririzaamu. Naye ng'ate nakwagadde ate nga nzikiriza nti tusobola otambuza obulamu oba obufumbo. Abantu bano njagala obannyonnyole. Embeera ng'eyo neereseewo abantu oba abafumbo bano. Ebagasse butabanguko baako ky'oyogera ku nsonga eno. Manyi neenyumiririza mu ggwanga lyange. Wow. Era nze muntu omu gw'ogenda okubuuza nti mu bulamu obuddako nga Katonda akuzza ku nsi wandyagadde kubeera wa ggwanga ki?
era nkugambe nti nze njagala nkomewo nga ndi mu Ssese era nga ndi wano mu Buganda. Bwentyo bwenja okugamba. Lwaki? Kubanga ffe bajajjaffe baali bagezi nnyo. Va kufa abazzukulu. Ssese is part of Buganda. Yeah. Okay. Ssese yafuuka kitundutundu ku Buganda. Okay. Kati bajajjaffe bagenda bakweka amakulu g'ebintu ebimu. Era nga balina essuubi nti ffe abazzukulu tujja kubivumbula. Nabagamba kati ngende eŋŋoma eya Damali nkusigula. Omanyi bwevuga? Damali nkusigula togoba lukaddero. Damali nkusigula togoba lukaddero. Ng'amakulu kyeki ekiri omwo? Nti eno eddiini ezze ekusigula naye togoba bajjajjaabo be wasangibwa naki? Bano abantu baatusuubira nti ago amakulu tujja gamanya era bwe tuligamanya tulimanya n'ekyokukola ki? N'ekyokukola. Kati kyekimu ku nzikiriza. Ekyewuunyisa enzikiriza bwe kiwulikika si bwe kiri. Tekiri mu kukkiriza, kiri mu kuzikiriza. Bajjajjaffe baddira ebintu ebyo byonna ebyaleetebwa ne babituuma enzikiriza. Era ng'oli asobola okugamba nti enzikiriza ez'enjawulo ezazikiriza ebyaffe. So ekigambo kiva mu kuzikiriza byaffe bya bajjajjaffe. Exactly. Okay. Kaakati amaka gano nga galimu enzikiriza ez'enjawulo gabadde gatya? Tutunuulira nga tugamba nti butuufu enzikiriza zino ez'enjawulo mu maka tezirina kalungi kezikoze eki? Kezivuddemu. Olw'ensonga nti osanga oba oli awo mu kusooka zaasobola okuwadaawadako. Naye gye biggwereddeko ng'abantu obugumiikiriza tebakyakola ki? Tebakyabulina. Owulidde? Kati otuuka mu maka gano nga omwami mulokole ng'omukyala muntu wa kabindi yagamba nze nasigalayo ku African traditional. Owulidde? Ye omwami agamba nti nze nalokoka. Ekituufu ebyo nabikwasa Yesu. Kati n'olyoka olaba ekiri ewaka wano ng'ekisookera ddala kukukuta. Okukuta kubeera ewaka wano. Omanyi naddala ng'omukazi yali mu bajjajja. Things get complicated. How do they get complicated? Olinga ngamba nti abaami we babeera mu bino ebintu nga ffe tetubiriimu, it's a different way. Nalongo olwekyo njagala omanye. Enkukuta y'omukazi si ey'omusajja. Tuludde mu nsonga zino. But there are things we know. Ekintu nga omusajja bw'agenda ku mulubaale kiki kyasaba? Era omukazi bw'agenda ku mulubaale kiki kyakola ki? Kyasaba. Surprisingly, omukazi abeera so concerned eri okubeera kwe obulungi mu maka baawe n'amaka ge. Abasajja batunuulira nsonga zaabwe za mirimu. Ziba za mirimu ani gwayiriba naye. Batono b'oyinza okuwulira agamba abula mukyala wange bajjajja mumulabemu. Si musanyufu, simanyi lwaki naye omukazi oli yeekubagiza buli lwenzira waka abeera mu kwekubagiza. Kiba kizibu. Atunuulira nsonga za mirimu gye kisinga omutambuza. Owulidde? Era ekyo bwe kituuka ku mirimu tewali we batatuuka, tewali kye batakola. Era buli kimu kyo bakikoze. Owulidde? Naye omukazi abeera so concerned about the husband. Amaka kyenkana gonna. Wakati omukazi ono ng'agenda ng'agamba bajjajja bweza nafunye omusajja ababe naye jjajja munkwasizaako omusajja mulokole. Onoomusobola oyo? Jjajja tujagezaako. Jjajja tujagezaako jjajja. Ajja kutereera. Ajja bitegeera bino ebyaffe ndaba si bibi. Njambala mbimutegeeze. Naye kakati jjajja yeetaaga omulimu. Talina mulimu. Jjajja talina jjajja. mulimu. Musooke mubeeko engeri gye mumukoleramu. Jjajja afune omulimu. Abajjajja bazikwatamu awo nga zivuga. Abamugamba kale kakati
genda kutwala lino eddagala onyookeze buli ssaawa 9 naye bw'amala okufuna omulimu ogwo mujja kujja mufumbe wano ekijjulo ye jjajja tujja kubikola toyanza nnyo jjajja ng'agenda ng'anyookeza anti omwami akeera ku makya n'agenda munnange ayiye alabe bw'akola ki wababeezaawo kati bwadda olweggulo alina okubannyonnyola abagambe munnange ebitambudde bulungi naye kano kensobodde okufunayo zino 5 simanyi oba zirina kye ziyinza okuyamba naye ziizo munnange nno tubasabira era omulimu gunaatera okulabika gw'omanyi okutewaguma okimanyi mindiyo ogikuma buli kiro era kyakuggwa owulidde bajjajja bakusuubiza kaakati nga misita agenda omulimu agukola ki nga gye yateeka empapula bamuyita nga bamuyita ku mulimu and the next thing genda pasita kwebaza and you jjukira gw'oyina gye wasaba naye ayina gye wasabira exactly ate nga gwokkiriza nti eno payipo gy'obadde okuma buli kiro yakoze ate ayina engeri gye yakukubyemu awo ekiro zikuba n'olabira ddala nga bajjajja bakkiriza bagenda kugumuwa omulimu ogwo n'obubaka wabufuna nga mujaganya era ng'omulaba atudde mu ofiisi ng'omulimu agufuna kakati bw'amala ogufuna atandika okukola ng'aleeta omusaala omugamba munnaye bajjajja baagamba tufumbeko ekijjulo what tekisoboka nze kankubulye mukazi gwe nze ebyo ebintu by'olimu nze sibikola ki sibyagalirangako bye byazira n'ewaffe mu kyalo okundaba nga siddayo bintu ebyo saagala sitaani tombulya tonnyumiza bajjajja musajja yagaanye kati ng'oluvannyuma agambye tajja genda kufumba kijjulo kakati musajja yagaanye kati ate olina okufiisafiisa ku buno bwakulekera gw'ogenda okuba amavi okifumbe naalongo singa asobola okubuulira abakazi ebintu bye bakola okuyimirizaawo amaka gaabwe tubalaba eno mu bulumi obw'ekitalo mu bulumi obungi kubanga balina ne kano akalimba bafiiriddwa ezo ennaku 2 ng'akwebakiriridde wansi anti bajjajja bamugamba ojja kwetaaga y'ekyogo ky'essaawa 9 ate ng'abikubakubamu nga tajja sobola the next thing she does ng'akugamba munaye bebi twafiiriddwa ng'ajja nnaku ze 3 asooka n'ababuuza nze sisobola bimukolera nti osobola bajjajja mukkiriza bambi nze mbimukolere kubanga nze nsobola kale oba weewaddeyo ebimukolere nnaku 3 jangu wano okukakana ng'akulembye ng'agenze ng'abikoze gw'olaba bulamu kutambula naye nga toyinza nga naye oyina jjukira naawe oyina ewa pasita wo gy'osabira ate nga pasita akulaga akola okay which is not bad naye njagala ffenna twetangaazeemu wano era twebuuse abakyala nga bano abagoyinze that extra mile okulaba nga abasajja be batuuka ku biribirirwa bwabwe n'agamba nti nze oba kyoba nja kukikola okulaba nti ate abaami mwegendereze nnyo abakyala bano wammanga akusuubiza ebigambo bino n'okomawo ng'olese ssente ng'ezo okoze ebintu ng'ebyo shopping etc n'akugamba nze bebi nakugamba buli kyetaagisa ndikikola okakasa nti tubeera bulungi kati no kankubulire tulowooza mbu bikomaawo mu bigambo bano abakazi bino ebintu tebikoma mu bigambo these women do a lot of things for you okulaba ng'obulamu bwo tonyomebwa ku mulimu olinyisibwa eddaala tolowooza mbu bijja just like that gwobeereyo kwewaana nze ebyewaffe nagaana obikola but someone is doing your part and what do omusanze ne kapayipo olunaku lumu otabuse be oluyabuse mu bwengula eyo nno ng'omukubye ng'ali ku yaddungo anti ey'okunoonya emirimu and the next thing you'll be like omukazi okuva twayombamu naawo bakanya kubuuza mwayombera ki ebyo ate osobola obyongera
mukazi yanyiiza mukazi yanyiiza naye ever since then obulamu bwange bwafuuka hell wamukuba oluyi ng'alina emmindi eno gy'aliko naye nga bino byonna gwe bwabikolera so mubeegenderezanga nga balayidde okubakolera ebintu bino gye biggwera omukuba n'okubirako abakulu n'okubirako obulamu bwo okkakkana nga your life is not the same kubanza ekinnuma waba asazeewo okuleka obulamu bwo nawe tebugenda kuba kyekimu ayinamu eno embeera y'okkolima nenkola bino byonna nensaabala amazzi nonsasulamu bwe bati oyo namukubye lumi waliwo akugamba nze ganaga ng'ogenda gafuluma oba wasalawo okugenda na bintu ebyo olwo nno bajjajja baamugamba iffe wooli bwe tubeera talina waabejjako ayina bano bajjajja b'otasobola kwejjako omugambye eyange gifulume togenda beeramu busimanyi oyina ebibbo byo etc busimanya kiki genda etc gye biggwera nga omukazi ono omufulumiza ewuwo afulumye ne bajjajjaabe olese mulokole munno oba musiraamu munno oba munno we mukomba sapuli and the next thing you go like nze kyovola nako abakazi bwe bati obaloga but she did not ayina bye yakola ku lulwo gwe bye wali wagaana n'okukola naye kiki omusasuddemu wamusasula mu bubi tutwale maaso nalongo kiba kikulu nnyo okulaba nga at least mukkaanya ku nzikiriza zino enzikiriza zino ez'enjawulo mu maka zireesewo okuba nti abantu tebeesigangana kuba kati gw'ogenda mu night prayer oli mukazi mufumbo oleka omusajja ono mbuliri yekka ye yagaana olokoka yasigalayo mbu ye agamba kimu nti simanya mu kristaayo simanya mu protestanti ati gano makaago owulidde kale omusajja atuuka ekiseera nga tasobola kwesiga nanti pasita yaŋŋamba wenna alemerako mu zino night prayers ze tugendamu nja kugyamu omulamwa ati kakati omulamwa gwegwo gw'ogenza okufuna mukwano oluvannyuma gagenda kusaanawo naye ng'osooka n'obabuuza ku bino byonna ki kyosinga okwagala olina okusalawo maka kyosinga okwagala oba eryenzikiriza kubanga noono omusajja kati lesa ashumu nti omusajja musiraamu alina okugenda ngaeyo mu ddalasa mutarawiya akuleka waka owulidde jjukira eri wabeerayo bisha kati nga eddiini y'obusiraamu weerabidde kyegamba nti esswala ku mukyala temukakaatikako ku muzikiti era tobalaba mu biseera ebisinga atalawehe n'ebigenderako bami be baba bajjudde bati naye nze ekintabula mu mbeera nga omwami musiraamu ng'omukyala si musiraamu this is what happens Ramadan Karim etuuse bwetuuka omukyala ajjukira si musiraamu the next thing you do ate gwe olina okusiiba ate amateeka g'ekiisiraamu ogamanyi okufumbira ekyemisana n'ekyekiro anti ekyeggulu anti kyekyekiro kuba kino kya misana ekyemmere kiri kya kyeggulo kya mmere whatever and the next thing kyokola ng'omugamba agenda akewaka mpozi ennaku ziba meka 29 ekisibo kinaba kiwedde bebi ojja kuba okomawo ne Mustafa eddiini okimanyi tosobola beera mu nju naawe ng'okimanyi nina okusiiba tekisoboka bino ebintu tebikwatagana kati bano abafumba ababiri balina n'omwana kati olwo omukazi atera okgenda n'omwana olwo agenza anti olwo obugumubuzi anti omusajja ali mugundi kati olwo nno ekisibo wekiggwa n'olyoka okomawo naye nga obufumbo kikaaki bufumbo ki obwo bwe mulina okubeeramu nga someone has to question you enkoko ani yagikusalidde nti Francis mukasi gwe kimanyi bulungi ze omukafiri tasobola ssala nkoko n'enjirya waddaganze mba nkisala walina nze nenkomawo ate n'olwakomawo leeti okitegeera akomawo leeti yakugamba walina nze nenkomawo kyokka yagula enkoko etali nsale ate naleka nga si nsale kwegamba tebuba bwakuggwa it is always all the time kati bano abaana batera soma ddiini ki confusion abaana bo basoma confusion kubanga lesa assume nti mama ye musiraamu ate ayina abeewaabwe
basiramu ate nga abeewaabwe bamuganda omusajja omukafiri kakati basooka ne baddira abaana bano ne babatuuma amanya g'abasiramu Shakub Yasin kati omwana abeera eno nga bamuyita Alex bwadde eri nga bamuyita Yasin anti toyagala kitaawe amanye mbu wasala musajja omukye omusajja ono yeekomba ku pasa alinga aliko emandwa ey'emputtu yagaana ossiramuka kyokka gwe omutima gukugamba mbu yoyo omusajja and the next thing is you can't be together. It is always what and what. Ntalo zokka ze muwangaaliramu muwulidde. So ensikiriza ez'enjawulo zino mu maka zikoze omulimu munene nnyo okuleetawo confusion mu maka naddala ng'abazirimu be bano ba tijjaman omanyi bano abatijja batugambe olaba obukatuliki osangayo omuntu ng'eri obukatuliki n'okusinga paapa my dear ng'amanyi mu bukatuliki omanyi baba bakatuliki tebakkiriza nnyo mitu bya Yesu naye ng'amanyi maama Mariya we yalumirwa olubuto ensinda gye yasindamu nga byonna abikola ki abimanyi kati nga ye oyo obeera shuwa olina ebintu bibiri by'otagenda mwawulako sapule mu bulago astagafullah n'eccupa y'omwenge ate gwe oli musiraamu sina musiraamu kyokka oli mu lubaale okitegeera oyinza obba toli musiraamu naye nga gwe bano oyina ebintu bikwogererako ate tebiwunyirwa mbizzi byakugambirawo eyo ensolo astagafullah teryagyagala kakati nekibanga amaka tengaba gakutebenkera oli yagamba nkuza obulamu bwange buno bwonna astagafullah sibulinako buzibu ate nga omugambo otya nti nno nti mu bulubaale tebikkirizibwa so twesanze nti ekituufu kiri nti amaka bwe gatyo gamenya nnyo amaka bingi nti tis a lifetime commitment kyalibadde nti mwembi mugayingira at your best convenience kwegamba nga mwenna gagenda kubawa emirembe kubanga temukiyingira nti ate nkya mukiveemu mukiyingira nga mubaze nti mugenda kiwangaaliramu obulamu bwammwe mwonna kale omulundi oguddako tujja kulaba twalikwasaganyizza tutya enzikiriza zino okubeera nga tezitutabangulira maka nga ffenna tuli mu nzikiriza za njawulo naye nga amaka gatambula bulungi omulubaale akwatagane n'omulokole maka omulubaale akwatagane n'omutabuliki maka ekyo kijja kubanga sufu kyennyini ate lwaki nedda gw'obanga gwatusuubiza nti omusomo ojja kutuba kale munnaffe gwe wekumire ku mukutu guno olindirire mubeereeko teekayo ekibuuzo kyo teekayo okwemulugunyako baako kyoyongerako anything you wish bwezanyo bakama baffe tweyanzege akuume atakuumira mpeera weewaawo